Yes, Redzone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo ekyo kyolaba ye Masaka Road Robert Kyagulanyi Ssentamu wagenda okubeera ng'ayita okwolekera mu kibuga eky'e Masaka. Weekuumire ku Redzone TV, bino byonna ogenda kubanga obimanya. Ffe twakedde kukola check up n'abaana ab'enkyukakyuka abalala bonna bakedde ku check up. Ekkubo bwetyo bw'erigenda okubanga lifaanana. Ebudde bubadde bukya ssaawa ng'emu emabega Redzone TV tubadde tutandise okuyitaayita ku kkubo, naye nga waliwo n'abalala abayiseyise mu kkubo ne bali kulaga Damaite family, abaana abalala bonna nkakasa ojja kubanga otegeera bulungi nnyo ekigenda okubeera e Masaka. Kakati jukira e Masaka Robert Kyagulanyi Ssentamu gyagenda okubeera ye wali abasajja bano ab'ebitiibwa. Bano abasajja nga baali baalayira ti bo tebaagala Kyagulanyi e Masaka, era nga twalabako n'obubinja bw'abavubuka obwali ku social media nga bugamba nti tetugenda kukkiriza Bobi Wine kujja Masaka, era bwe tunaamulabayo tugenda kumakinga sure nti wakiri tukubaganira mu Lwera. Wabula njagala okutegeeza nti ate tiimu eya Robert Kyagulanyi Ssentamu ate nabo bagamba ekyo temujja na kukisobola, ate temulisobola. Jjukira Robert Kyagulanyi Ssentamu emabegakaawo yagendako e Masaka bwe yali agenze mu kuziika Pascal, era mujjukira ekyaliwo ebyaliwo byonna mbijjukira, sijja kubanga ate mbikuzaamu. Naye gwe kyobumanya Masaka Road yakwatiridde dda, balinze Robert Kyagulanyi Ssentamu kubeera nga ate embeera eteekebwawo gwe yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira gy'ogenda okusinzira okulaba ebigenda okubanga bigenda mu maaso. Nga bwe nakugambye abaana e Masaka baataddewo dda embeera, gwali ku Redzone TV abaana baataddewo dda embeera. Nakugambye ekyasuze e Masaka tosobola na kubeera ng'okimanya. Ekyasuze mu bitundu by'e Masaka baasuze beera makubo, baasuze basiimuula nga bw'obalaba awo. Robert Kyagulanyi Ssentamu ssebo obwedda bamunaaza mata. Gwebeera ku Redzone TV ekiri e Masaka byonna ogenda kubanga obifuna wano ku mukutu ogwa Redzone TV. Ate naba kubanga osubscribinga kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade akaka notification kakuyambeko obeere nga tomisinga ate nsonga yonna. Jjukira ne ku mukutu gwaffe ogwa Facebook tubeerayo ng'era tukuweereza ensonga nga bwe zigenda okubanga zitambula. Gwe kyolina okukola kiri kimu kwekumira ku Redzone TV ku Facebook, ku YouTube ne ku mikutu emirala. Osobola ogenda ku Facebook no following omukutu ogwo ogwa Redzone TV n'obeera nagwo tomisinga nsonga yonna, kubengera tugenda kubeerako live nga tukuweereza ekigenda okubanga kigenda maaso mu bitundu eby'e Masaka. Redzone TV ffe weetuli okubanga tukikutuusaako, naye nga kyolaba kyekyo ekiri mu kkubo essaawa zino zennyini abantu balinze lwakuba obudde bubadde bwa kiro, abantu oyinza obutabalaba bulungi nnyo, naye gwe kyoba omanya ensasagge yagudde dda ku Masaka Road. Namungi w'omuntu ali ku Masaka Road toyinza na kukikkiriza. Abantu bagamba teri kulanga kulala, twalinda dda Robert Kyagulanyi Ssentamu okujja e Masaka officially. Jjukira oli yagenda e Masaka ng'agenze kuziika, wabula kati nga bagamba twagala Robert Kyagulanyi Ssentamu officially mu kye bayita countrywide tour nga bw'akikoze mu bitundu ebirala, tumwagala akikole ne mu bitundu ebya Masaka. Kati Masaka Road ye saasira abayita ku Masaka Road kubanga olwaleero ensaasagge yakugwa ku kkubo. Tiimu yonna egenda kubeera ku kkubo nga bamakinga sure nti Robert Kyagulanyi Ssentamu atuuka bulungi safely mu bitundu eby'e Masaka City gyagenda okubanga abeera. Wabula programu y'e Masaka yakyukamu, olina okubanga okimanya. Robert Kyagulanyi Ssentamu yali alina kubeera mu Freedom Square, wabula abasajja ne bamulemesa ne bakyusa venue, era yawalirizibwa okukyusa ekifo nga kati agenda kubeera ku Masaka Recreation Ground. We mujjo mulindira awo ab'e Masaka. Ebitongole bya poliisi babiwooninga kubeera nti tebalemesa Robert Kyagulanyi Ssentamu kuba nkuŋŋaana ze nakola bintu birala. Wabula olunaku olwaleero katusuubire tewajja kubeerayo ekyo kye twalaba Mukono nga poliisi yekiika mu ntambula eza Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera nga ate bamukyusa okugenda we yali alina okuba nga agenda. Kati enkyukakyuka ezaakoleddwa nga ziraga nti Kyagulanyi tagenda kubeera ku Freedom Square, agenda kubeera ku Masaka Recreation Ground. Naye waliwo okulowooza nti abasajja bano bandiddamu era ne bakola ekyali eruweero ne bamukyusa ate ne bamujja ne ku Masaka Recreation Ground. Jjukira nno ebintu bino bimenya lwa nsonga aba yategeka dda enteekateeka baba baazikola, bataddewo stage
baba bataddewo dda emizindaalo baba bataddewo dda kumpi buli kintu kyonna nga bwomanyi wantu bagenda okubeera omukolo zitenti bikoze bitya organization eba yamaze dda okubeera nga etambula bulungi nnyo nga bweyina okuba nga etambula wabula singa bakukyusa nga bwemwakiraba emukono bimenyamukko muyina okuddamu ne mu staging nga muyina okuddamu ne mukola stage endala muyina okuddamu ne mutegeka zitenti endala muyina okuddamu ne mukola enteekateeka endala buto ate mu budde obutono wanjukira abasajja basobola okusalako ng'osigaza eddakiika nga 3 otuuke kati okuddira zitenti ne stage mizindaalo biki byonna n'abantu bennyini okubaswikinga nti kati wano tetugenda kubeerawo abasajja batuganyeewo kati ate tugenda mu kifo kirala ebyo ebiseera ebisinga eba challenge naye nga womanyi nti abaana Kyagulanyi bamulimu era beekolamu omulimu awo ne baba nga babikwasaganya era ojja kulaba nga bakikola ku speed ey'ekika ekyawaggulu katusuubira Robert Kyagulanyi Ssentamu okubanga agenda kuyingira ekibuga Masaka essaawa ezitali zeewala nja kusaba gwe weekumire ku Redzone TV era muteeke nnyo eriiso ku basajja bakulu abalowooza nti bo abagamba nti bo be bakulembera Masaka. Jjukira Masaka munene ate nga Masaka erimu abantu abasobola okwetegeerera kati bano abaami abalowooza nti ffe ab'e Masaka olunaku olwaleero kirabika tebigenda kubeera byangu ku sayidi yaabwe. Jjukira omulundi ogwasembayo gwe twalaba Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agenze Masaka mwalaba ebyaliwo ab'ebitiibwa nga bawemuka omukulu omu n'akola ebyambyone bwe baamuwa omuzindaalo okwogera ebyaddako mwabimanya era byonna ebyaliwo Masaka tetubisuubira kuddamu kubanga olwaleero ttiimu ziri serious ezigenze naye nafunyeko ku mawulire gessaakakasizza nti omuvubuka ono gwe mwalaba luli eyali atigatiga Kato muganda wa Waiswa Mufumbiro yes oyo omuvubuka gwe mwalaba eyatigatiga muganda wa Waiswa Mufumbiro eyali amanyiddwa nga Kato nafunyeewo enteekateeka nawuliddeko ku mawulire mbu alabika baatudde mu meeting n'Abedi Bwanika wabula nagambye we nabanga kakasizza njagga kuleetera mbu baatuddeko mu meeting n'Abedi Bwanika nga meeting ezo za kugezaako kulaba butya bwe bagenda okukola effujjo nga Kyagulanyi azze Masaka butya bwe bagenda okusiikuula embeera bamaking sure nti embeera etabuka waakiri wabeewo ensasagge balowoozese nti ttiimu ya Kyagulanyi eyina emize gyekoze Masaka olwo tomanya kiyinza okusinzirwako ne bakugamba kantu ladituwa leka tugiyimirize naye ekyomukisa omulungi nti amawulire ago sinagakakasa waliwo possibility y'okuba nti si matuufu ate era waliwo possibility y'okuba nti tebajja kisobola kimaintaininga ate era waliwo possibility ey'okuba nti matuufu naye simanyi oba banaamalako. Redzone TV kwoli webale kubanga ogoberera gwatandaba kubanga osubscribing abannaye nga tukyalina obudde buno ng'embeera tennatandika nga buno obudde bukyaliwo nja kusaba osubscribing ogende ku Facebook ofollowing omukutu ogwa Redzone TV kubanga tugenda kuba tubikuweereza side zombi naye mutusabire okuweereza side eya Facebook ate nga wetuweereza ku YouTube ebiseera ebisinga eba challenge bikalubamu naye nga ate kyekyo kye tulina okukola tulina kubeera nga tubaweereza Masaka nakuwadde ebyabaddeyo gwe yabadde ku mukutu gwaffe ogwa Redzone TV abasajja bakoze dda enteekateeka zaawedde basisinkanye poliisi simanyi oba ebifaananyi ebyo nabikuwaddeko bamaze okusisinkana ne poliisi naye nga era woobamanyi aba poliisi basajja batu olumu balabika nga bafuna bufunyi biragiro kati abasajja bamaze ddo ttiimu eya NUP eyandibadde nga advance team batuuse dda ne bengeejinga poliisi ne baba nga bakkaanyizza ku buli kimu wabula nga bw'omanyi poliisi nga bwe nkugambye anything can happen naye mpozi n'ekirala kyenjagala okuba nga nkugamba waliwo ababadde basuggestinga nti advance team eyo engeri gye batera obbakwata lwaki babaka ba parliament si be bakufuuka advance team ne baba nga be basookayo kubanga bo munange poliisi eyinza obutasobola bakwata naye ekiteeso ekyo kijidde wakati mu ttuwa katulinde ebinaddirira oba president anaakikkiriza ne tiimu yonna at least bataase ba foot soldiers naye nga wano nze wengenda okukomya nga wenneetegeka okuba nga nkutuusaako ensasagge ngenda kuyisa mu mbeera yonna ngenda nganze womumanyi nga womanyi Redzone TV wetukola
tukuwe ekiri ku ground, tugenda kuwanga president asimbula, tukuwe ekiri e Masaka, tukuwe n'ekiri mu kkubo, ate nga newe tukuwa n'ekiri mu studio. Nawe ntera okugamba kamera zaffe zaatuuse dda mu nfo Robert Kyagulanyi Ssentamu wali supposed okubanga abeera, ate era nga kamera zaffe ezimu ziri ku kitebe Robert Kyagulanyi Ssentamu wagenda okubanga asimbula, ate era n'ebyuma byaffe mu studio biri steady. Kati side zonna tugenda kuba tukuwa, ate nga tulina ne kamera eri ku kkubo ku Masaka Road. Kati bw'otaafunire ku Red Zone TV ya YouTube ojja funira ku Red Zone TV ya Facebook n'ebifo ebirala n'abantu abalala ne media endala kujja okuyita okubeera nga ate olaba ekigenda mu maaso. Red Zone TV kwoli webali kubanga ogoberera, katujje ate tubeere nga tukutuusaako embeera nga bwegenda okubanga efaanana.